DNA y'omwana ebizadde Nonya taata womwaanawo omuyimbi Prince Omar akanudde ku ddoboozi biibino tubireese ate ye omukyala Mathias Mukisa akiguddeko tali kiddira bwino omupya ku taata wa Rahma Pinky omutuufu nako tetugalesseeyo n'amawulire amalala amangi gabeera wano ku Clarity Source 256 Mera Fatuma Sulaiman ogakutuusako mukwano n'enkwebaza gwe omulungi eyasalawo n'ogamba if it's all about information ojja wano okawo osobola ofuna amawulire agataliko byanjonjo agatabeerako okusaliriza n'enkugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe omulungi atugobera gwe atanaba kubeera nga ate otwegattako please nyiga olaba ekigambo ekyekimyufu osubscribing notification bell ke kadakadakaawo nako kanyige awo ebya information obeere nga obitukwasa. I want to wish a happy birthday to everybody that was born today n'enkwagaliza ekisinga mbulamu bw'omukwano enjoy your life the way you want it to be. Mu kaseera kano tugenda tandikirawo mawulire ku mukyala Grace Khan munange omukyala ono twakutuusako story gwe atagiraba osobola okuddayo emabegaawo n'osobola okubeera nga ebintu bino obigoberera bulungi yagenda n'azaala omwana era amawulire ne gatandika ofuluma mbu taata w'omwana yali omukulu Prince Omar. Omukulu ono muyimbi abatamumanyi he's one of the youngest but richest musicians abali mu ggwanga Uganda naye munnange oluvannyuma lw'okuzaala omwana Prince Omar yakwata omwana ono ng'agamba kamutwale ku DNA akakasa oba omwana we n'agamba ye talina buzibu nakola kye nakulabira mwana naye ayagala sooka kakasa ddala we naye munnaye twagezaako okumunonyako ng'alina claims zagezaako okukola entumbuuza ddala kiki ekigenda maaso n'atugamba ebbanga lyonna okuva omwana we yazaalibwa bulijjo atukira omukyala Grace Khan ng'amugamba kankole DNA ku mwana omukyala ono n'agaana era bw'atyo yagambye ye nga ye Prince Omar nga brand bayina ssente zonna ezisobola okuyimirizaawo DNA era ne zirabirira n'omwana n'agamba tasobola kwegaana ki musaayi gwe. Omukulu ono ekya emphasizing agamba omwana w'abeera wuwe Grace Khan akkirize omwana bamutwale ku musaayi omukyala Grace Khan kyatakkiriza agamba gwe taata w'omwana kiki ekimutwaza ku musaayi munnange banna babiri buli omu ayina sayidi ya njawulo kwagwa naye ye omukulu Prince Omar yagambye bw'ababa tebagenda ku musaayi then omukyala ono anoonye taata w'omwana omulala. Ebyo biri ku sayidi eyo sagala nnyo okubeera nga nsala musango gwani oba gwane naye njagala mbeere nga mbikulekera gwe omulungi olabe kiki ekituufu kiki ekitali engenda kubeera nga naye onkujjayo nkutoleko omukyala Mathias Mukisa omukyala oyo Mathias Mukisa nga omanyi yagamba tasaaga munnange engeri gye kiri nti omu ku bayimbi wooteekeko ekivulu n'omuyita mukwano eky'okujjuza kyobeera ku shuwa waliwo ekivulu ekimu kyeyabadde ayimbako munnaye ebintu bitamugendera bulungi yadde omuze guno gweyongeredde okula era ddala tulabidde abantu ab'enjawulo bo nga babasottasota oyinza okwebuuza kiki kye twogerako. Omukyala ono Mathias Mukisa yabadde ali ku stage ng'ayimba nga performinga ng'asanyusa abaddigize munnange abantu abatalina mpisa ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bamukwatako. Kino tuza kiraba ku bayimbi ab'enjawulo Vinka kyamutuukako naye ye Vinka wayo olwavaako n'amusotte yali agezaako omukwatako n'amugamba gwe kankolevo nga wogenda olaba ka video kano bwe kyabadde. Embeera bwetyo bwe yagenze maaso n'okubeera naye ye omukyala Winnie abakwasaganyanga abasottasotanga ebisigadde ne mubiraba madda ye Winnie itomunyumize era ye ne mumala omubuuza ku ekyo kyatuuse ku mwana muwala Mathias Mukisa agamba bugambi basotte bw'ekibuuza omukyala Vinka the girl naye akugamba bugambi basotte fenga fa Clarity Source tukivumirira okubeera nga ate mugezaako okudisrespectinga ekitonde ekikyala kibeera kintu ekikyamu nnyo nnyini ddala obeera tokosezza omu obeera okosezza abantu abalala bangi abali mu kifaananyi ekyo eky'omukyala. Eyo nga nkujjayo n'enkutwalako ate ku sayidi y'omukyala the beautiful one Kemi Sera munange omukyala oyo ekyokuyimba kyo akyagenda mu maaso n'okikwasaganyiza ddala era ennyimba ayina nnyingi osobola okgenda mu maaso n'ozinonyako. Amawulire agaliwo ku sayidi eno gali nti omukyala yamaze nakkiriza nti omwana gw'ayina wa mukulu Mathias Walukagga yebbanga libadde ddene ng'abantu babuuza bamugamba bannaye omwana tumulaba ebintu byonna tubirabye naye ani taata w'omwana ng'ensonga ezo omukyala ono azeebalama ng'agamba bannaye ensonga zo taata w'omwana muzireke naye kyaddaaki munnange yamaze n'ayatula lwa nsonga amazima tebaga kwekaluubirira ye n'ogasimira ekinnya kyaddaaki oluvannyuma lw'akaseera gamala ne gava era munnange omukyala Kemi Sera yamaze nakkiriza n'agamba bannange kibi okubeera nga ye taata w'omwana wange yes I finally admitted it omukulu oyo ye taata w'omwana wange nga olaba ka video kano yagenze maaso n'okwadmitinga era nga dadi w'omwana wange yes kibi oba tasaana kuzaalira ati kale mutegedde leero
Nange bwebitubu bwebadde ng'omukyala Kemi agenda maaso n'okwadmitinga nti omukulu Mathias Walukagga ye taata w'omwana we era nga ababuuza waliwo obuzibu bwonna okubeera nga ye taata w'omwana we, waliwo ekikwekweto kyonna ekimukwata oba omukulu oyo si mutuufu kuzaayira. Nze asa sijja zibawa wabula mmwe abalabi ndiwo batusako information mmwe ebisigadde nembibakwasa era kwa celebrities bamwe mbeera nina obbe byatusako engenda kujja nkutoleko wa the beautiful the young but talented Rahma omwana oyo munnange ebintu bya music bibadde bitambula bulungi not until olugambo olutandise ofuluma mbu omukulu Fred lumbuye kajubi ye taata we munnange amawulire gagenda maaso n'okusasana newankubadde ffe nga ffe aba Clarity Source 256 tetunababbeera nga tugakakasa naye nga tugendagenda maaso nga twagamba ffe ensonga tetugireka mu bbanga twongera maaso n'okuginoonyako singa tunazuula nti kituufu ddala omwami Fred lumbuye taata w'omwana Rahma oba musician oyo ennaku zino jjukira ali mu TNS under Jeff Chiwa management omwana muwala oyo gy'ayimbira naye singa tunazuula nti mazima ddala bwe biri nabyo tujja bbeera tetubikweka iffe tujja kubeera tubikola ki tubikutuusako. That's all we have for today. Thank you for keeping it Clarity Source 256 mukwana okwebaza okubeera ng'otugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa negamba okola kyamaanyi nnyo gw'atanaba subscribing and please tovaako ng'ate tosubscribing nze wako okumusharinga osobola okuwaako omuntu n'omugamba nti ensibuko y'amazima wano mu Uganda ebeera wano kawuka ku Clarity Source 256 mubeere bulungi mweraba.